Sozo Property Consultant Sozo Jali nagenze ne mulaba tavanga ko Uganda mubuka mutayiza kuva wano ye yagala ino mukono nageza kwatemba diyo bana kwata ngobye microwave nzaba bimbalabula togenda kusozo nti ononya wadde okujjawo simanyi fani ayinza okutuga omukono guti mvubuka muto yandabirira nasanyuka ne tuli awo ebintu nze omanyi ndi wa mmere kasa yatumyamu awo ku mmere ne tulya pirawo nanga isimoddawa ne muga ngenze kulya walala ne ngende entebe Sozo nenga yangamba isima Sozo Property Consultant nze ninze kangende embere wali yangula mu bikadde. Alright. Sozo enamba ku scroll weriawo jijjeko kati omukubire oba ina byonna byoyagala okutunda ebyomunju nga bikozeseddwako nga biri mu mbeera nnungi mukubire kati oba gena wali ekireka ku Kamuli Road oba wakambuka mu katonawo. Ekiriwo munna okyali kwabo naye naffe tuli kubana abatulaba nga ate bazibiridde sibalaba naye bannange Besigye asaana akomewo mwagamba nga ali mu comedy naye nalabye comedy Ssenyonyi alina ekifaananyi ng'ali stable naye weyamazola bakamera nasinika amanyo ng'embuzi abaana ne bamugatta kati Segirinya najja nga tewali amuliko nga mulamu n'atandika ga president bamukubye bullet bamukubye tear gas bamukubye bamumenye ekisambi bannange isi manjagala tutandike Faruku ne mama Uganda kinyuma Uganda wetu nesuka nekulaba ne Sodo tuli ba mu family tugenda Sembabule kusegukula gundi kuteesa twakoowera ddala kuteesa waliwo amwagala Sembabule namuliko nagero tuke Sembabule nga bantu bakyawa kuteesa tebamwagala kuteesa abafuze ebbanga alinga yabateeka mu nsawo baagala bawulire ku musaayi omupya kati Sodo omanyi muntu w'abantu Sodo ye muntu g'omiti nga lotabaye tulina muganda wa Museveni nga tuli waline Toyota nzeyire awo muguza butaala nga Sodo teka kuno obutaala abantu bakumanye ne muga ate Sodo nkubuulira oli unfortunate olwo nyingira Faruku mwekonectinge bulungi nembagamwe ba Toyota teri disadvantage mfunyenga kuba baganda ba Museveni ate ofunye ekingo oli muganda wa Museveni. How can you be Museveni's brother nga bamuyita dictator ate n'ogenda mu kalulu? Museveni would bring Toyota direct to parliament ne Toyota ali mu kunoonya kalulu nga go Toyota ebintu ebiwaavu Sodo agamba ki nga gyali ogenda mufuna Sodo abeera wano neighbor wa yes nze sulya ddala mbakungu nagaana ebyenansana abebulaaya naddala bakutuka Allahumma salli kabira bwawagira ku Bobbi bwawagira ku Museveni bwate ali awo eryato linyenya kati waliwo storm egenda okujja ekasuka obwato yato kati omwo mujja okugendera obwato obwo bwonna obadde otagala eno twere isebo nalabye gundi nga tunagenda mu nomination tutandikira ba ku full figure lwaki mutandika ku full figure buli wa mawulire wa full figure yakoze eki namboze yangambye nti omusajja wa Mowero Diyu ani Jeno Muhozi yali wero Diyu andi Jeno Muhozi tweet eyo yagikoze yagikoze what is it? He reminded somebody atamutyako kinaawe omusajja akugambe twakugamba my friend you cannot intimidate us because Bobi Wine yayimba oluyimba nti tugende tulonde nayo bulute bukola ki n'agamba twagala gana amawulire gagenda eri abo abesimbyewo todda ku katuti kuvumirira be weesimbyewo nabo tutabbire bye tulina okukola ki n'ebyeyimba byennyini yali ebigambo bye he spends all the time attacking Museveni instead of telling Ugandans kyagenda okubakolera yes kati ye oli reminded him Muhozi ate abalaga oli team yayingira dda team Bobby oli munnaabwe era agamba yanga ate twabalabye daki walabe kye nataddeyo walabe wakira kye nataddeyo nga yeebaza Museveni olwabusabala beach edda kati beach yammwe mwagimuwa
kati kiki ekimulumbisa omusajja essaawa zino amulaga nti gwe limba banno woba ogambye oli lubuto luba lwa myezi 9 Faluku gituuse timuli lubuto alimba talina lubuto adabba sente z'abasajja nga talina lubuto yes kati muhoza amulimindinze nti kubanga he was calling for violence tewalabite side ye yagambye munga mu Museveni ekyali e Libya ekyali ewa Kampole ekyali ewa Omar al-Bashir kigenda kuba ne wano kati bw'oyogera bw'otyo obeera ovudde sliding a bit ku politics ng'ogenzeeko mu national security kale concern eba ya politics naye eba etandise okukwata ku national ki kuba bw'otugamba nga Libya ng'ewa Kampole nogattako nga ewa Omar al-Bashir obeera inciting ki revolution kati awo bamudiddemu bamulaga we are ready Namboze n'agamba nti Muhoozi yali wa LD Muhoozi ate yeganye Muhoozi mutamivu Namboze yalina proof y'obutamivu ogenda oyinza okulikodinga ne Tamale mirundi yakolanga mu katale nga yagoba abantu ku musolo gw'eki gw'omutwe be bakubanga emiggo mu nsingo nga kabuuka emyala nikakugobola omusolo kakati Muhoozi yali wa LD yes that's a fact era na elevating n'agenda Sunday Asti n'agenda Cameroon n'agenda Tunisia all causes Namboze atulage kiki kya doubting mu Muhoozi byagambye yeewunya nnyo okulaba omuntu ng'omutamivu ng'oyo kubanga yadvisor wa muzeeyi genda obuuze Kenya president gwe bayita Uhuru Kenyatta Obote baani atali mutamivu Namboze yennyini tulina obukakafu nga bamukwatako era ng'atamidde mirundi asobola omujulira so ekyobutamivu that is wanchitamingi nti gyali kimudimininga nga Namboze tekina kikikosa General Muhoozi because Ugandans bamanyijje nani General Muhoozi yes era olulimi lwe tubagamba olutabayamba balida bemukola ki bemuyina balida nga baba traininga ku insultinga baki bantu obako kubanga kugamba General Muhoozi mutamivu it is what is the proof atamira naye agenda naye out bali mu company emu oyo wati amalage yogeza kubanga yefuga buli kazinda wayimiridde okwata subconscious mind ya musigala mu parliament 20 years yes ayagala itira yes yefula ntugolo kintu yaki yalino kyogerako mu so blinding people bone beerabira nti yatudde nnyo simanyi madamu teacher simanyi bikiwabira ku front line n'olugogo atambula n'olutititi tugendeke munyonyo muzeeyi we yava mu nomination watulaba wamulaba Museveni manyi kiwalaba basi ekyali emunyonyo nomination tuziyingire yes tuziyingidde tuzimenye tugende maaso yes emunyonyo kane mutya ate twatya omuliro ogugenda okubaawo ne mugaka musookeyo temugoberera guidelines Faluku mwino tegira covid is serious mwe muli joking gwe tofa Bobi Wine tafa ku health y'abantu bebanji bali uneducated uncivilized uncensored kati abalese mu bungi bajja balekana wewe ani yagambe dizo ya campaign this is nomination bakugambye 1 van 2 or 3 10 people collect them genda wali bakulondi did Museveni cause any case ekisooka first of all Bobi Wine tewali gwe yayise no butali muyita Bobi Wine nyini gunde ino mujjako driving license traffic olwaki which country can you be a leader abantu ne bekwata emmotoka Bobi Wine yokanga outside walk outside ekalinza abantu over 6 abajeripieko yes this is already a security threat how can you drive a kakatola boti emabega labayo Bobi Wine muzannyo Bobi Wine mwate mwabadde temwagala bintu ebyo byonna byabaddewo mwandi kutta akanyonyi ne kagwa wali ekasangati ne kamuteekamu ne kamusula wano ekyaddondo ne bamunominatinga ne mumukuba ewaka is that helicopter ngani amwa coding helicopter for what mulwadde fe tulina helicopter za ambulance because mwaba nedda muteke kakanyonyi ulira Faluku soko bere serious ko health oyine motoka serious presidential candidate
oyagala fuga gwanga. You don't know even the simple qualities of traffic. Oyine motoka mutudde musaidi abantu baje kuteko bana linda kama bega babiri. What is the role of a driving mirrors? To see behind. Kati waliyo chedi mutwe, waliyo ekirala bannange basoko eyo mu Sweden basoka ne bakujja ko driving license. Namwe abali ku motoka ne babakwata. Mugisha muntu nominated. Tumukunde nominated. Lwaki tovuge motoka simply nojja. Lwaki bakwano balina kwekwata ku motoka? Can they sit in other cars? Can't they? Oyagala fuga Uganda neto sobola fuga ka group kabavuka bayaye baboda. You have eliminated yourself. Museveni walabeka abantu aberipa ku motoka ya Museveni babode gadi ba Museveni badukire eri mu kubo. Lwaki bedi muto tebadduka kilomita 8 wabbali we motoka? Must they kweli pakuli? Kati onoterezota traffic guidelines ngoli president nga gwe wenyini tozina mu values. Tazisobola? Atazisobola atya. Nkugambe genda mu any country omuntu alinye motoka ojikwate mabega babiri mu side olabe bene tambule netuuka wali nga tebanagikwata ba traffic. Sibina traffic tebaliko. Yes. Why is Edi Mutwe kulinya motoka mubali ichi onachirewo eri mabega oli ogusajja aga bibi? Why are you creating an image of a gang as a presidential candidate material? Oyina okukwata n'otula mu motoka ngaba mawe batudde nga Mugisha muntu ng'abalala bonna ovudde mu kwenominatinga bagambe genda okukoleka brief press conference n'abaana mawulire bitegeeza kwogera ku bintu byogenda kukola. Naye yali yakyogera eddepiko kyagenda kukolerawa ku Nuupu. Anti naye ngamba wano njogera wano bamala omunominatinga yayogerera awa. Eyo simple mwino kuyiga ebintu awo bogererawo principles ogenda okukola dikora nga leader calmness joina ng'omukulembeze forward picture joina olaba ne kana akalwadde kamulala make balese mbukaine emyaka 24 nako kawaddeyo ku nsonga zaako okiwulira naye atatandise Museveni we have to take you with your colony awe wonna chovola banga security jibamode bategedde katona ina mudakika 2 1 or 2 bodyguard down simanyi spokesman down bakubyano wa propaganda Mr. Update abana abazibu dakika 2 ngedi mutu awo nya nenya kati bano mwale sibachi. Why are you wasting time Faruku? Kati edi mutu mulete wachi. Did you see him? Kati ali once security chinagata ina security tisoyo gomwetaga wala besenyonyi mumpala yambalira mu bipeti omukazi byakamu omugole nayo funa omukazi omukadde senyonyi twamulabye yaturendinze era akaluke nakawa yakamazi nkugamba ayine empale we yayusenga ayinaga obaga na pipi obaga kipeti kya mukazi kyayambalira mu ekivaayo wano mabyo babirabye tebabirabye ojabbi kusindikira leti ya gasi go mukuboyo olemeddwa controlling abantu mulese chaos ochimanti almost probably katona nominating if police didn't interject yandi to some time ochimanyi nayenga embwe eri mukubo motoka ejambu eyera bekiboka eve mukubo no kisanga kibuka kya myaka 22 kiri kukifaananyi mbu kisiimula kisiibya ne bya muzeyi babisimula abo bonna bakube kibuoko. Why are you wasting your energy as a youth mbu osiimula kipando ligusiru osiimula kyaki oli musiru obuwagizi waliwo obuwagizi Faruku obwekisiru nti omuntu ali Uganda mbu bakubye Chelsea nakuba mukwano gwe namukuba ejjinja. You are stupid. Are you going to go to Chelsea stadium oba have you going naye isi amanyi omwagalabye manyi ki Bobi Wine ne muzeyi nomination zigenda mu maaso omusajja Bobi Wine yalaza amanyi simanyi Faruku kyotegeera mu manyi kubanga Museveni bambi social yonna najiteeka wati eriwa yes Faruku inotegeera social media yonna anti-urbanization abroad siba wano Uganda people don't watch internet here no wano
People don't watch internet here. Yamwe tebyatrendinga. Nkubudiye. People don't watch internet. Kati byatrendinga nnyo kuba byali kugataliko fufu kubukedde ku NTV goto kitegeera. Ekoboko balina internet obeyumbe Masake manafa kikwa. Bali ku TV gobera ku internet goine ba diasporians. Bakola emirimu gya shift bana bakadama bali ku bundazi. Kati akola ataddemu headphone nga akulaba nolowooza ati nno labya ddwa abantu bangi. Yi bakadama bakwano bange naye mbagamba. Gwoba oyagala owulira ebintu bya Nopu soko okole bafu z'obundazi buna. Nya okiwulira oteketeke emigaati simanye entende ebyawala bimanyi suyukula naye oyo nosamalira ku live osama omuwalabu wakusangira ba bukuba nga complaininga naye Bobi Wine ya trendinga. Yes mujja trendinga kubanga muli ba president ba Facebook awo twali abawakanya ku ground kirala ku ground wano kiriwa muliro omusajja yazze omusajja bamulezereze ne bamusika obusaati labadoba style nga weeri ne bagunda bodyguard ku ttaka labadoba style nga tewali ne bamuba mu vaani mpaka ka yayisa abantu bazze where are not they demonstrating kyayagala ku demonstrating. This is why you must respect message. Kubesije abantu bajjanga amuli ati yazze nga ayagala kufitinga mu gato za Besije bamustudera Besije langa olagedde you can't fit in my shoes ya nominating ila bigere. Yes kati politics goto mumanyi omuntu gwe bakunominating dem bigere ngo otegere ogambo taba nayo ganti onofuga nawe Museveni akakujja mwenga totoyina manyi kalunga kafudde. Kati Bobi Wine alina ganti abavuka mbazaamu amaanyi tekikyasoboka ante kikyasoboka wano walimba pasa ate wete weberenga wazirabye sino simanyi siraba naye ate mbalaba muli bangi oyi omusajja ono wakatemba mpozi yakola emudidi mumazeeyo chapter naye soko owulire Bobi Wine ekintu kyekati Museveni yakisse. Museveni was nominated by youths. Yes, omanye ya nominate Museveni bana bato gutogobera bintu ya nominate Museveni bana bato babiri ate omu mukalamu jobobo muki omulala 2 sexual future ne bamulaganga akutte baby ngomukazi omwana wakalaya akafana nyako kati 3 ba strategies ne bajja bakugattirawo Katumba ow'emyaka 2 mwena omanje kitegeeza tokitegeera bagenda kugamba Bobi Wine gwabuzayo omwaka ogumu okuweza 40 ngomaze mu music industry myaka 2 you realize that Uganda was in a bad state when you were 35 ekitegeeza Katumba akusinga okuba ne vision wa 24 Katumba no maba mulese anti yes ate wafe nze njagala kubulide nkuwadde piki chanti nkugambye Katumba waba katayogera mu argument agamba Bobi Wine I have the biggest vision for the youth. Why? I'm 24. By the time you were 24, you were just out to rubber-dobbing, women smoking, simanyi ganja. Yes, kati kitegeeza Katumba is more inspiring to youths than Bobi Wine. Katumba onani amulese bayira. Yes, atani amulese ali independent. Buli kintu olikiwe nalebu. Gwokimanyi nti mu kyalo wabayo omugagga omwawo ne bamugabira ebintu by'obugagga nga 2 buli wotuka bagamba awani wa mugagga samanya kubaga yalina kalina ku kyalo yekka kati namwe buli kimu mukiwe nalebu leka nkubulire bino ebintu tukyabitwala ng'ebyokusaba bya Katumba naye ebintu bya Katumba ebi tugenda kutuuka nga gundi eyo Fountain of Honor ng'etandise nga buli omu ajegezaamu anti wakati otunulira Katumba oyo Katumba nalabye speech ye mutufu Katumba si ya gondi Katumba alimwembo yakulira ku Panada alimwempiso za mulala mwana onte nobuone egenda tuuka naye nga muzeeyo oyo yabirese kulwa ate yabirese yalese Katumba anti kati Katumba ali inspired by Bobi Wine having Katumba realized mulira nedda Katumba having been inspired by Bobi Wine he looked fun atagati Bobi Wine taiza ku inspiring aba youth because Bobi Wine abuzayo mwaka gumo weza 40 having even changed the years of birth kakati Katumba ali 24 toyinza gamba bantu ti Bobi Wine inspiring aba youth ngaliwo wa 24 what were you doing when you were 24 chogamba bad governance atandise oli 35 yes isima buli wolwa mu ntebe ebintu bino bibaawo
buli omu yeefuula okulaba nti asuubira okuba nti akusobola okujjawo be bakatumba boolabye ate mwagenda ne mukola ensobi ne mukyusa constitution ne mugijja ku myaka emituufu ne mugigamba nti ne bakatumba bakole ki babeeremu naye nga tugenda tuuka ekiseera kuba bayika nga 5 ku electoral commission nesunsula paka era neremeza mbugo katumba era kati naye ebyo byonna bizze fabalabi bewala tulaba nti Bobi Wine takyalina byakwewaanira ku bavubuka kubanga Katumba yavudde ku university n'afuna emikono wekiwulira naye yagifunya atya yagifuna ate kati tagirina Katumba yesiwa tali funded by who NRM buli kintu gambye obanga gwolina poloti mu kyalo kalina buli wamu awo obugagga bakuwaawo ab'ekyalo kati buli kimu ujja kiwa ki NRM naye nkugambye factor ya Katumba ekutegeeza ki look Museveni was nominated by younger children. Namulabye abavubuka oli omusiraamu omwana yayisemu ku unopposed MPs asomedde mu UPE. Now the politics is like this. Kati now stretch nze bakolaga Museveni alina abaana abato. Kati awo ne baba nga bakusaze gwa ogamba Bobi Wine you are for the generation. Kati ne baleeta Katumba owa 24 kati nga kibagezako kutegeeza nti Bobi Wine toyinza kwesiba kuba youth tibayuzi gwabalina kuba kati obuzayo omwaka gumwoweze 40 considering omwaka 8 guno gwe wakyusa naye obwa youth mu constitution bukoma ku 45 ki yazitegeeza obuzayo emyaka mitono nnyo ove mu bwa youth so should we trust you abuzayo emyaka 5 ove mu bwa youth oba should we trust Katumba who is 24 with a big vision, comparing that. By the time you finished SC University Bobi Wine, you could not have a vision as the Katumba has now. Okay. Kati kubavubuka wetu batutula ku scale. Toyinza tuga nti Bobi Wine ya inspiring our youth. Yes, kitegeeza Katumba should be more inspiring to the youth than Bobi Wine. Hey, Bobi Wine injustice agirabye lero lwebafulumya Lukwago lweyatunda oluyimba lwotugambire ku Jennifer million 8 bamugoba Lukwago wansi nga Bobi Wine ali waggulu akutula ddiru. Yes, so Katumba is more inspiring to the youth than Bobi Wine. Katumba ono yandize mu byaddala. Yes, Katumba mugezi Katumba dame naye kubulidde circumstance emulesezza kumuleta kunyiga pesa lya Bobi nti ne Museveni baana bato bamulonze ate kwaliwo Katumba wabiri kati gowaana toyinza gamba mbu era fedde generation wadde nga mu maaso g'abangi buli muntu wakiraba naye that's how it is kati bwe tuba tubala ddala statistically toyinza tugamba nti a person who is close to 40 years ayogera nnyo ku injustice nga injustice okuva mu 2000 kayiwula nga police gundi officer nga mungi nnyo nga ate Bobi Wine yennyini mukwano gwani oyo nziriddemu ansa nakolanga naawe so Katumba ndowooza tumuleke naye Katumba credit gyemuwa kulaga ki brave naye ali ku mmera alinga alinamu empiso za mulala mayire ng'egyalinga Katumba otumanyidde Katumba bakuwa obwagirudi president naye kale ka moment ka enjoying yes owange simanyi ayinza okubanga mu bennyini aba opposition yes Katumba wamu ate buli kimu kisiba kwenaaleero tugende ku Nancy yes Nancy wamulabye Nancy naye omuwala Nancy ebirowoozo byabadde bibi ate wali alina birowoozo bibi ekikulu si birowoozo bannayuganda babikkiririza abo banedda every presidential candidate has good ideas mulabye ideas nga mpoomu kubanga ziri ku lupapula are they practical bisoboka oli musajja mwe yagenze gamba mbu abasirikale asembayo agenda mu 1 million yabanyiizizza bunyiiza oluvannyuma lwotegeera nti kyayogerako kisemmokale tekikola ki tekisoboka wabanga omujaasi agenda osembayo wansi ku ddala esembayo ogenda mu 1 million emu gavumenti yeegwa mu myezi 2 kuba baba bagagga okitegeera tebayinza kukola kati ate n'ekyokubiri
nga sente ogenda zijja weziwo omujasi million ekyo basasula obubi kagenderere sikagenderere twagala balaga nti police si money making industry wandigenze n'osoma obwalo oyo oba onoonya sente yes kukola yes police kukola kolerera country naggulu strategy ya Bobi Wine info ddala ne sente azijja wakitegeeza tagenda lwanirira abantu kubanga by economics bwogamba nti omupoliisi omu asembayo wansi agenda kufuna miliyoni emu kitegeeza ogenda kwongeza taxes over 50% mu Uganda kubanga waba omusirikale asembayo wansi wa miliyoni emu je n'ogenda mumuwa mmeka ba ex general okitegedde kati abajasi yabanyiziza bunyiza ne balyoka bamusikoota ine natidde labado bastoyo sajja yayuze ninga kama katonda yayingidde kanga kati Besigye mutye nnyo kubanga yodde wanu yodde ki ate temugana nti Museveni Faruku totegera by'abasirikale kati ye sabiti walaba commotion ng'akuba ekirala DPC I will transfer you ebigambo ebi kadi nga ye DPC atayagala agenda kumutransferinga ng'ateeka ebikolwa mu action I condemn ebikolwa byonna ebya brutality ku bantu naye njagala bategeeza that's how things are. Bobi Wine olina okwerestraining okwereegaleega yes si kirungi kubanga ovaamu bwoti nebipasipule kubanga gwe totegeera impact bw'ovaamu bwoti ng'oli bwoti ti ate sibalaba naye ate mbalaba mangi they ridicule kati abakuba ebifaananyi ebyo they ridicule kati fe bayisima nga tubipostinga kati olina otuuka okugatwala simanyi kati otulaba mwafunye naye Isima tugende ku omukyalo omulaba otya mukyala ki talina kyemulabamu anoonya international job nakukatawo ku gender balance Museveni mugezi kati gwe mugamba nti Museveni mubi nnyo Magufuli yalese aba opposition yaba as in two people omu ye chief whip omu ye leader of opposition tebalina nakweronda okitegeera kati Museveni akuteramu bannansi yakuwe projection nti even a younger girl has a potential to nominate. Yes. Yeah. Nakuletera opposition over 30. Nga wabanga Magufuli ayida babiri toyinza nenya ina 3. Soke wa Magufuli. Yakaluka nakandi wo minnyo. Ngaka America. Nga Bobi Wine alina Museveni. Ekyo kizibu kyamu. Ate ekyo kizibu kya Museveni. Kubira Besigye, kubira Nandala Mafaabi, kubira Mao. Ebyo tubawadde ebbanga emyaka n'emyaka mu bikole byalema. Ye sign eraga. Kubanga mulina obudde bwonna ebyo nebyo tugamba. We wish. Watu mukondo ani abaleeta. Ate obuuza. Mwani abaleeta. Lwaki omulala wajja baba baleese mulesi. Mwani abaleeta mutekulika abaleeta. Mwe tetumanyi ya sponsoringa kaluka mwe ka Kyaddondo. Tetumumanyi. Ani. Nkotidde. Mwe mwennyini omuntu yakera mu kooti asasule sente ezijjayo oli yaliyo mu parliament yali weewa mwe yennyini. So ugenda olaba kulasting abantu bayise bayitirivu. Yes. Baina interest. Museveni yabawedde. Tagaanye era ye waali ayagala Bobi ajje. Ate yeegatte ne batumukunde. Kumukunde yalayidde okava amusinga omusajja teyeetereza. Senga ebintu byanife kati senga bibeera nife. Mumwekwate. Yagenda kava. Oyina okumanya ekigambo kye bayita preempting. Preempting kwe kugamba mukazi yantama. Omukazi yantama nga obulya mukwano omukazi yantama katubiike jalo nga mukazi yanoba. Naga mukazi yanoba nga yeye nendudde nga ga yantama. Kati preempting. Kati tumukunde is preempting landing ye java mu kalulu. Ayagala kuvamu. Nga yangu ye. Tumuwange nga akoyima. Gwo kigenderedde nti mu kalulu kano kukali abeesimba bonna Museveni yekka yakomyewo abalala bonna tebadda. Bedi bwanika wange abadde atera okujja. Ali ku bwa kansala bakubyewo kibooko e Masaka. So Mau yagamba atagenda kujja ate ne mmala ne mumuleeta. Yali alinda mwegatte
Okitega ate wacho gatu tumuleeta ki mauka briefcase kamwe ate nalemu yambala green kamwako akabina nga mwe temutwewa nga ate fe twabayisaamu ekyaddono nga mwe temugaa nti tulina amanyi nopo gerina temusobola galeeta nopo campaign zitandika mwenda ogenda tegeera nti amaanyi temuyina waliwo neyayiseemu owa nopo yavuddemu wenalemu nayitamu onopozi bakyekyusa nno bakyekyusa ng'omaze omuwa kaadi basigalewo owa nopo nowenalemu abagambe nga tokyalina budde nti oli abivuddemu neisima kana akalulumba buli kabakuba kalaali ate katwakayisamu bamemba ba parliament 10 kana akalulu kabakuba kalaali wadde mugenda tegeera ensi kati ekyo kyemugenda okufuna ekyemyaka giri egijja embozi egenda batwaliriza nga after January otegede wetulonda January 10 lero mmeka tuli muki tuli mu November ndowooza okitegedde by Valentine nga tuli mu kusoyalinga kati tukola nnyo naye road map mugikube ng'eri feya ate kikyosigaza mu feya nisigoberere amateeka mukuba ebigundi Bobi Wine nakubuuzaako nti webali kukola ebintu bye bakola Besigye what is the plan ng'ebyo bye walabye nomala nominating oba nova mu kkooti obusajja ne bukwatirawo judiciary ya Uganda netayogera kintu wadde electoral commission what is the plan nga tonnafuya Besigye okisegede Faruku what is the plan oba nakugamba nti obululu bwe Kampala ti bafunyemu obuzibuzibu naye ate obwekkobokobo butuuse onookola ki so these things bye byatwawula ne twawukana ku Bobi Wine nga tabitunnyonnyola kati bitandise indeed bikoze ki bitandise kati abaana bagenda kukubuuza naye nga betwagamba byebyo togamba bantu kuvuma Besigye tosimbula bapenge vuma Besigye balumbuye walina okuba ng'okwatagana ne Besigye eno road gy'otandise si muzannyo ati Besigye batugamba mbu alya ku sowaani emu n'ennamba emu ezo zemboozi zammwe ze mwateekawo musobole omwawulamu aggwemu mulaalo kati Besigye gyali aseka kubanga ennaku 6 omukulu bamuleese azunga mu kakooti nagana esibalaba naye mbalaba ennaku 6 olusoose va ku Besigye is a hero Besigye hero atali irreplaceable bawubya muliyati nga tonizigende again gendo nominating mu sapatu tugende ku kya security gye bamuwadde bamuwadde security ne security teyamayambye Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti security yammwe njibaddiza kati ani agenda omukuuma mu campaign kayeekuume how gwe government do you know the threat and the principles of a government candidate a presidential candidate kati are you saying ovudde mu kalulu anti weweekuuma ekizibu ekikutuukako anti electoral commission yo mandate yayo is to protect all candidates nominated kati abasirikale bogaana obagaana ngaani babo anti tubagezesezza guki first incident tebatuyambye yes bakuyambye ki ekyambogo gende egundi anti chaos watandika owebedde mutu abatali ba trained personnel in terms of protecting you kuba balina okuprotectinga kuba edi mutu bazze babuukidde emmotoka ku bbali si ba trained personnel ogogamba bali kati eno training team gye bakwadde was protecting Bobi Wine away from ba edi mutwe yes kati bwogamba ogobye abasirikale electoral commission bye yakuwadde are you training soldiers olina bamilisha omanyi nti awo tuyinza okukwatirawo mu security threat ani agenda okukuuma abadde yebeereramu kino tekikwata kuva dde yali yesimbyewoko yes this is different a presidential candidate must follow guidelines oba ozaagala oba tozaagala naye waliwo negundi nti bambega baani mbwabo baba bakuleetedde baba bambega ekiboozo ekyo wakiwulidde naye pruvinga gwe kakasa nti bambega tomala googera mwe aba nopu mwogera bwogezi sikkiriza nze kwekuuma ate gwe wa electoral commission onookola emirimu emeka genda okola mu electoral commission genda osaba abakuumi ababo personal bano ba electoral commission for the presidential candidates yes kitegeere si nti bakusanze waka bulijjo babamuwa babadde babakuweerawa
Electoral Commission. Kati siba abo bali ku mulimu gwabwe. They must protect you. Ate gototegera protection olesa abayaye bakuyikidde bo bategere batya mutufu n'omukyama. Have they been told Eddie Muto must be near you? Bo bakuma presidential candidate ne mukazi olabye ko atawanya Babi. Was Babi affected? Naye mugenderere ekintu eki. Kiriwa. Bayuziza busennyonyi ba Eddie Muto bonna naye mu fulakasi eyo nga Louis Rubongeya waali naye wadde kooti yo genda ka katondo k'ettaka ne Louis Rubongeya obudda yasonga kati kikyogamba nti Louis akola ate Louis wamulabyeko wadde akataka mu fulakasi eyo naye nga teyabaddewo ozanya mukyalo bannyo basiseseba Eddie Muto bye bujjolo senyi nga Louis waali gwe oli mwana muto nkugaye Louis yabadde mu fulakasi talina wadde akataka ku suuti ddayo labe kiripu eyo nze nabaddewo yabadde Kirubongeya yabadde soba nga tewali ki ate itungo yabadde safe oli wawaka security zamugjewo toyonoona omwana tafuna obuzibu yawagguka n'oguyaayi ate kulimbye abagagga baba n'abaana n'ayonooneka. There is no sane family in Banyankola. I was in Banyankola, they told me tewaliyo sane family which could give Bobi Wine their daughter at the state yawasiza Babi. Ankubulidde musajja Munyankole yambulidde tewaliyo nga wataliyo musajja muganda prominent family which could give Bobi Wine Chameleone bebe kulu mukazi we wawa Jinja Chameleone Kalamojja Bobi ntungamo yes okitegedde yes tewaliyo kati family yamuwa omwana oyo n'omwana Mungu yamanyi kye baaliko tubireke ebya family tubireke Bobi Wine agenda Mbalala kutongoza manifesto tajja tuuka nga Mbalala wa akole yasose kamu ajja chusa ati mwagala ojukira zigundi ojukira we yalochinga zigundi zichi simanyi bazita ali consultation yasuka popopo nenga kiche kimugano ge anti fete tukugambye kirala kyonna lwaki why you going to Mbalala can't you launch from here yali agenda launchingira wano ku no after nomination ne mumugano okujja kati nominate nye katwamugana agenda we every day wagende Mbalala kibuzibu kyobuli ati wali buzibu agende Mbalala nenze guys mama itajja tuuka Mbalala naffe tulina ebyokukolawo kwolwo mwinayo kyate mmoja kipo kyennyini mwinayo ki kati fe Faruku tugende mu kifo ekyo tubuuze manager ulida kyonna twalina gye twakozesa ne kati manager tannatugamba nti mugenda kukolerawo. Is it our problem? Mbalala mwinayo ki tulinayo ekintu kwolwo olunaku mugenda kola mwezi ekifo ne batuwadde lisiti mwe mwine yamwe zirize batugenda lonjingira ofisi za Nuupu Mbalala kocha mwe awo naffe tulinawo emikolo okumu kakati betuze mu kifo nga kyakusasula batuwadde lisiti ate mwemugaye munamwe mwakibuuki nga hawu ne bwogaba mugaye mu ofisi za Nuupu mumugenda tuula munda ofisi za Nuupu kati wali kiri kuba mwatugamba abantu mmeka 7 then kati abalala bagenda beere eri mugundi abalala batya bano bawero wishes abatuwerekerako ati abo bebali mu nsanvu bagenda beere bwe bebali mu nsanvu waliwo nedda saabo waliwo abalala awo mumenya mateeka twagamba nsanvu Faruku yiga ennamba 70 nsanvu mwe twakozeyo omukolo gwonna gundi mwaze nsanvu emunyonyo mu putenti emunyonyo mwaze nabameka anti wali wagazi tulina mba investor ate Museveni wali yabadde nga president we mutyo omanyi Faruku nakyo tategeera bwe bagamba campaign zikoma saa 11 Museveni saa 11 ne zimusanga nga ayogera bwakoma saawa 3 ziri endala aba azoogedde nga president kubanga campaign weekoma watandikira office dike so munyonyi yabadde nga president yes
amateeka tegamukwata agamukwata wagazi tojja gamba nti bantu 7 ate nga wetutudde watwala abantu emitwalo ena waliwo abantu 600 so it is equivalent to the size wawukoze eki woli nenale mutojja sobola bantu 7 yaguli kati evo kyobba n'abali eri ebbali mutuula wagazi mu spacing nga wolabe munyonyo wate mpangisa munyonyo newe munyonyo tujja tuuka temwe ejjatuuka nenga bagamba bange kyenjagala bagamba no share powered by Sozo Property Consultant Sozo jali nagenze ne mulaba tavanga ko Uganda mubuka mutayiza kuva wano ye yagala ino mukono nageza kwatemba diyo bana kwata ngobye microwave nzaba bimbalabula togenda kusozo nti onoonya wadde okujjawo simanyi faani ayinza okutuga omukono guti mvubuka muto yandabirira n'asanyuka ne tuli awo ebintu nze omanyi ndi wa mmere kasa yatumyamu awo ku mmere ne tulya pirawo nanga simoddawa ne mugaa ngenze kulya walala ne ngenda entebe Sozo nenga yangamba isima Sozo Property Consultant nze ninze kangende mbere wali yangula mu bikadde alright Sozo enamba ku scroll weriawo jijjeko kati omukubire oba ina byonna byoyagala okutunda ebyomunju nga bikozesiddwako nga biri mu mbeera nnungi mukubire kati oba gena wali ekireka ku Kamuli Road oba wakambuka mu katona oba omufuna naye ekirala kyenjagala bagamba bannaye bwoba osobola owagirira mu Kamoli wagira struggle ngomuntu kubulira wano okugamba abantu no togamba bena no time je tugenda ulira Farouk wa message yo direct kubanno no message eri jeno isimaze nabadde mu gode nabaddeyo wallahi nabaddeyo bino zimbaka abanga babulira amazima bali wasajja babiri kwe gambo oyagala gamba banno oyagala gamba banno namugambe sigala waka nga oba toyina lo anti ogenda n'oteekayo bukiripu papa musimayindi abasajja bayuyiza omusajja nendabanga mukene nga gwe yingira muno isima bino mbabuulira bw'oba ng'osobola owagirira ewaka wagira ekintu bw'oba tosobola kutuuka ku ssiini wensonyiwe ensasagge omwana bamulinnye nze nabadde ku mmotoka ya polisi yalinnye omwana yavudde ku booda n'agwawo ng'emmotoka ejja wa polisi naye talina kyakkola n'amuyitako collateral damage n'amuyitako omukono omwana n'akola bwati omukono nga chapati awe ntinda yes nze nabadde ngenda wa moti baba kusala nviiri omukka gwe bayiye mu kkubo lirye ola aliye emmanju lirye lyekyanje simanyi wetwayitaawo awo Faruku omukka gwaze mugano amayumba gonna nga tuwulira tiya gaasi boy babuulira amazima tonyiiza musirikale mulimba miliyoni ojja muleeta obusungu bwo omuntu atalina mmere tomulimba ate mmere otegedde asajja baavu weeyogeza ku miliyoni wallahi bwasazeewo bubanyige ndowooza abantu banyiige bayiike basobole okujja osobole okwanguwa obuwe miliyoni yaabo naye bukambwe njagala obbalabula omuntu takulimba nti gavumenti kintu kyangu era poliisi buli gavumenti ebaawe ekolagana ne pati ebeera erimu ki mu gavumenti kubanga bo baba baprotectinga tebakulimba bine birabogerako buyogere pati eri mu buyinza eba fused neki ne police security kati gwe wenna ayagala okuba bano abazira bennamugongo wejjeeyo naye oba oyagala kubeera hiro wagirira mumagezi Faruku wuuna abeera ku firudi sembeera mu firudi mbabuulira bino omusajja mukulu yankubidde essimu nga naakava mu firudi bw'ati nangamba Faruku omanyi buli campaign ebeera ne saddaka okitegera buli kalulu kabeera ne saddaka luno olutala telwabatiitiizi so walina okubaawo saddaka kandi bw'oba osobola okutuuka ku ssiini tuuka bw'oba tosobola tuuka ku ssiini beerewa bw'oba tebanajjayo omukka gwa pinki owagire banna abasajja bakubye tiya gaasi Faruku olaba wali ekkubo ly'ekyanjaliri
Faruku nabadde wano nenga omukka guyingira mu mayumba muninga banekama omukka gwa pinki nempuli yangu oyita mukubo nga wonna wawunya tiga oba abasirikale banyize bunyize natuka twayite ekisasi nga sitegeera nezi nti abana bambawulire Faruku mbati muyita mutya mogo omukka bakuba omukka ekisasi ojogule kino kigundi oberenga lukanale mugume obulire newo bogize gukuyitamu waliwo bagenze ne bawa Bobi Wine interview gate yagasi yakakendera wali etinda ngali ne Bobi yagabe okante wange ennaku nkaaga tezinnaba bannange kati ate bukusangeko mu district zeye ewali enzikiza waliyo okufa eyo waliyo okufa kuba ku gate ya Bobi Wine awo bali batiddewo omuntu bakuba omukazi n'awoza abaana bange omusika n'amubuuza wabadde wabadde tomanyi nti olina abaana nga bamukubye wano ekyasi ku gooli omusajja n'amugamba wabadde tolina abaana obuuza abaana bange there are many collateral damages togenda mu kintu ng'omuntu akikututte mu butuuzi tolina kyofunamu abo bonna be mulaba bali awo kapito waabwe bantu Museveni atunda bantu Besigye abadde atunda bantu nga woosuubula ennyaanya nga woosuubula obuwunga bizinensi yaabwe bantu kati ne Bobi Wine atunda bantu giri midaala gy'abantu. This is why bagamba political capital. They are the humanism. Ate Bobi Wine tasobola kuttibwa. Gottibwa. Ne gobo kendezeza kuba capital gwagendo tunda wali ku meza. Kuba babuuza ku political table. Babuuza what have you brought on the table? Sajala gani n'abantu ka mitwale ina. Kufuddeko abantu bange 10 nga be sokke tugenderawo. Bali batunda bantu. Business nanti y'abasajja isimo mulala yangambye nti tewali development etajja na destruction. Yes. Kati ebyo bisuubirwa yana mutu bisuubirwa okubaamu ate eri urbanized teri walala. Eri urbanized eri wano just buli nsi yonna urban centers ziba nezo troubles. Ne university eva ziba z'opposinga kuba omuntu aba alina subconscious mind balansinga muti kino esoma kati ababoda bawulira tino simanyi ababanka babbye bilioni 12 ezaamu baganyo zimudiza babeerako ku buki ku bulediyo okitegeera kati wano omuntu ayinza okuteeka revolution nebaawo ng'atadde ababoda under control oyo yekka ayinza okutiisa gavumenti nebino byekamu akakofira omukulu akyakambala yakabalekamu anti kayatawo oli opposition leader. No, isi ye yajete ebintu nakajjawo isi nebijjawo nakkiriza ekitegeeza kati buli ayambala akakofira oli defiant eri Bobi Wine. Akakofira kasobola okubeera ka people power naye nga nupu tekozesa kakofira ngamba kati bakaganye n'akajja ku posta ye n'ekikonde tekiriiko kati okukwata n'ekikonde n'akakofira gw'omanya gwowoza naye nga yabikuteekako. Yes. Okimanyi posta eziriko ebikofira zigenda vaawo kituufu ekyo. Kati abakubya posta yabasaza ani awo yatta business Museveni oba ye lwaki teyalinda guidelines anti opapa noyingiza mu banne ebitaliimu byebino byatuukako nti ngenze ku gate baŋŋaanyi tobamanya abeena mu kuswaza naye nga akalowoozo ku baana struggle ebyaddala babuulira mukama wamawulira tusobola owagira naye oba tosobola tuuka ku sini sigamba nti muve mu struggle kikyeŋŋamba gwe bawa message otogattake abo bajja lowooza obagamba kuba kati gweogasseeko ogundi yonna because ennaku zino zetugendamu zino 58 waliwo abagenda okufa obagaana waliwo abagenda okufa naye bw'oba osobola otuuka ku sini tuuka oba tosobola tuuka sigala ewaka wagira ekintu ku social media ffe tujja kikuwa naye nga bintu birimu okufa ekirala Faruku birimu okufiira ddala bwera lwedde naffe twafa mu kinaana mwonna tuzze tufa kuba abasajja bammwe babi batta nalabye omusirikale wa military nga bwatuuya na bwakala ng'alinda kintu kimu oda kuba
Nengaba bana abasajja kabavire. Isima tumalirize ne Gondi full figure. Figure nalabye chichi mwamu bouncing emunyonyo. Si yekka nange nagende munyonyo nange saayingira. Bantu banja batayingira. Buzibu kyati. Obuzibu buli nti mu NRM bw'okola ennyo naye ng'oli mupya. Okitegeera bamanya kyogoba. Kati bakutenderawo emisinzi. NRM bw'okola ennyo ng'oli mupya. Bamanya kyogoba. Nga full figure? Kakati Museveni kakwogerako. Nga ba enemy beeyongera. Nebe bibeera ne ku mirimu. Kati full figure ina ba enemy bangi okusinzira bakolagana nabo bawaana. Banayiti, banalweyiso, bani kati banachobe. Kati waliwo team ate etali eyo. Kati ojja kwesanga ng'oba waana nnyo naye nga tesibe bategese. Otyo? Okitegedde? Oyinza owaana nnyo Lumumba n'ogenda Kololo ng'eyategese si Lumumba. Nalweyiso. Kati ne bakwatira awo. Bamuwadde ne kaadi. Naye nga kifeeke. Anga namu. Bamuwa kaadi. Naye n'atuuka wali nga bya kaadi tebakyayagala bimanya. Otyo? Kati ezo kampu okusinzira wa gy'okolera ze zimuleetedde obuzibu. Kyokubiri ne dress code. Dress code namulabye mu bijaketi. Olina okutegeera omukolo ogwogendako full figure osobola okwambala ekkooti n'oba lady n'olaga nti ndi grassroot mobilizer ne guno omukolo guli well deserving. Kuba kati abantu bangi abayinza okukuba omukono omanyi lwaki akatebe ko full figure kayinza okuba kali kumpi n'omusajja politics kaliya. Okitegeera yes akatebe kayinza okuteeka n'otuula nani n'otuula ne Bahati. Okitegeera? Kati ye Bahati yennyini naga nti ani ono ti full figure. Gwe making sure omuntu takola ki tajja kati ebyo abisuubire. Naye ate olw'okuba ng'obisuubira ate ng'ovudde ne music industry siraba lwaki walinza okwerabisa atya okutuulawo oti ate simanyi ninda Lumumba aŋŋambye ntuule nze nzize. Okitegedde ebyo byonna wabadde oyina okusensingirawo kuba never allow your enemy to celebrate. Kati bano abanupu bakola ki baselebratinga. Eyo embeera nange nabaddewo nga ndi wali mu cover mbeera mu tinted waliwo ani sibategeera naye ndya cover naye nga nagenze nani ne Hamu nagenda ne Hamu. Nagenda ne Hamu yali eyo munyonyo ne bitusangayo nga ababaleese mayinja. Kakati nandibadde nsobola olemerayo naye nategeera kankole ebyange. NRM yegiraga nti ogiriko nnyo. Bwe buzibu bwayo. Faruku beziraga nti obaliko ki? Nze sibaliiko nnyo bampaka ki? Nkuba analyze issues nga we ziri oba oliwo NRM nga wakoze bubi nga kukwata mu kubanga tebasiima. Kati full figure agenda ba disappointed nnyo. Ayewo omubiri kokola ku ground akola ki? Bonna be bazibalonda ye akola ki? Akoze mu eno campaign so fanga wekola ki? Kati ate n'ayagala ayite w'alina okukola ki? Okoma. Bwe bakuwaana emisinde toyita w'olina kukola ki? Ebiseera ebisinga full figure alina quick reaction. Mukitegeera kantu katono nnyo ng'akudde mu NRM amuvumya Ashibale Kato wuuyo ali ku bebe kulu. Kati awo bw'okwata mu kampu y'abanno mwe muli batandika ganging up against you. Batandise? Anti omuntu ayinza obutakuyombesa nakkubira mu distance. Nakusetting baga kati bakulabisa mu NRM bakulabisa bakusettinga baga no tetumusobola nti kale tumuwadde card naye wajjao nti chase that person like a chicken. Card je bamuwa weba yabadde okay kye kyamubouncinza tebiriko kugambye akatebe kayinza okuba we kalinanye nkuwadde. Politics is a brand. Bayinza oba bategese obutebe nga ddala full figure muyite kuba ne Museveni amwogerako. Okitegeera naye olinaanyaani n'agamba gwe nzigirawo kana akatebe. Ennyambala yabadde etya? N'ennyambala ya full figure njogeddeko nti alina okuupdatinga mu wardrobe.
okitegeera si mu bubi akasente akafuna kati ogwo omukolo gwa launch ya manifesto buli muntu aba ayagala bakulabe pulezidenti olina okwambala obulungi ojje we representing nti mpita wano andi yayagala kubeera mwamusanga bwatyo kati lwaki mwagala mumuteeke mu picture yatalina kubaamu bw'aba representinga muntu wa bulijjo lwaki mwagala achuke tetwagala achuke era since nti bwaba twamusanga bwatyo nga wayagala abe then asigaleyo ku grassroots tewali amuganye newe mumuleka je bwatyo kati guno omukolo mulala tulinamu ba investor tulinamu aba supporter ba Museveni abatadde mu sente tulinamu ba businessmen tulinamu ba bureaucrats tulinamu ba chief judge tulinamu ba police officer bonnera wabalabye abantu abaliyo ngeji bali teri yazenga bwabadde teri yazze bwatyo bonna bazze bambadde buki bulungi atereze mu closet kuba akasente akakola ki akayina nalabye bebe kulu ayomba kulwa mayinja mtuufu bebe kulu cheche bayambye bebe kulu tayomba naye agezaako kugamba abantu mubere patriotic enough omutayinza aliwa mu 2 myaka 2 nga mugamba bebe kulu be bakoze mu kukyusa abantu feffenna ate bondeeta nontijjisa nnyo okusinga ki bakoze mu nyonyo bani okutuko kuyomba anti bebe kulu yayombebwa kubanga bagala launchinga oluyimba lwa mayinja nga campaign song ate nga naye ayina oluyimba si kibi naye lwaki oconsideringa gwe mwakafuna nga ate muyina omuntu abantu abazi bayimba tutunulire message eri mu luyimba lwa mayinja neya bebe kulu very nice message in bebe kulu's song it is composed mayinja lwakusaakanya muzeeyi akalulu yes but lyrics oya lyrics nkuli muwagizi wa bebe kulu yes ndi muwagizi wa bebe yeah naye wawulidde olima bebe kulu mwongera akalulu olw'engoma enganda olulimu tewalaba ne Museveni waliwo kiripa etambula ati ne Museveni yali anyeenya ekigere wansi azina ku luyimba olwo so the lyrics are deep bebe kulu took time yes era ne baluproducinga bulungi kati ekyo kimuluma kubanga olw'amayinja olwo luyimba gye luli yazzeemu bugambo butono eruli plain muzeeyi akalulu muzeeyi kati kampu kyenkugambye ziki ayinza wali musimanyi kampu kinayinza wali mu yakiwanda ate nosanga kati ebyo byebiri mu NRM nze kyoba sigendayo nze sigenda mu mikolo gye NRM nti ndyawo ninze nti Museveni ali wali wengenda obbeera nze mpita mu makubo mulala lwa Museveni awo toyinza nze baali bannemeseza ennamboole bampa kaadi president yabalagira tebampe kaadi mbe ennamboole nga ndina musakoti mweyandeka tebampa bambuzaabuza nentuka ku gate ennamboole SFC eyanzijawo nenkuba mu tenti ya Museveni bonna nembalengera eri ne bati ensonyi we bali balabirawo ne bagamba ono ajja kutwala ebifo byaffe kati nze yisima engeri gye njogera olowooza ani aŋŋaana kuzibuko program bu balometa bwani baye NRM be baŋŋaanayo ababoogererako kuba bamanyi wenna abugendako tebadda nze oyinza okuntwala ku balometa tebanzikiriza bagamba nti ngenda mumenyawo muleke mu byanikati muleke mu entertainment wali wenjagala ku morning bullies kini kaliso wa TV yaga abantu ale ku morning bullies batwala tebasobola yangulya ne suit ya milioni 2 njirina wano kini kaliso yo obi1 yes na ito inza kunta ku morning bullies kwa watu wajaga mukomyenga oyisiba ani akube enkoko lezo just because kali ya gwe chola bati just go chagala mbwagazi waluwachi inanga kali ya kati waliwo abantu abatula ku programu ze Uganda za TV nga nabo banyini bamanyi biri bifo byabwe nze ngoteka ku program okulirwa omusana atamanyi Luganda nga ya Luganda barometer nze isima ngosaga ne kati programu zaabwe namboze omusana kabanda simanyi Rogers Mulindwa ofona opondo bayina kiriki yabwe bagamba tutuyingizaamu kasajjako omumanyi amalobozi geggula wali bwezito tweyiya bweyiya mpola anti tayinza kigezaako ekyo tetugenda kikkiriza ekyo kyonjagala ategereyo fulufiga ekyo ekyokwataakinga abantu tetujja kikkiriza
Yes. Kwate bebe kulu alina byatukoledde. Yes, ananga ate siyinza kukkiriza. Siyinza kukkiriza era wagendako nze nkubuuliridde mu peaceful ki nti ebikunyiga bye binyiga nani nange nze mitwala 3 tebagampanga. President yampa business class ticket tebagimpanga. Yampa emitwalo 2 ejja $, tebagikola ki naye lwaki sivaayo kubanze nkimanyi kino kye kisanyusa aba people ki power naye bw'obeera nga buli ssaawa akantuuseko n'envuma bbalamu ne kantukako n'envuma bebekulu ne kantuka okitegeera ojja kuluuzinga ba alayi kati ku bebekulu oba ogenda mwambala manya bansayininga bagagamero enkofira toziraba buli wembeera eva buli wembeera zaali ku gadi ya gagamero kati wano ate mbano representing a boss ya ati kati otuba tujja ku bujjabo baati bubati buvaayo buvi yes